babiri bebakugamba bad luck oyo yabagamba yes atukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior kuba nti weekumira wano mpola mpola ne tuba nti tutambula ffenna oliwaddemu okuba nti osubscribinga ne tuba nti era tuyongera okuba nti tukwatagana ate ggwe subscribinga ogamba big up on yourself olunaku lwali tukuleetedde mukyala mukulu amanyikiddwa nga bad luck ng'agamba nti aba Ministry of Health bagenda ne bamuggyako ne bamukozesa akalango ne bamutasasula ssente ze akalango ono ke yakola kaali kakugoba bamalaya ku nguudo era nga bad luck agamba yakola omulimu gw'amaanyi but unfortunately bablock be batuma okuba nti bamutuukirira bagala kulya ssente ze mbu gavumenti yo efuna ssente nezirya nga bwe yagala naye ng'ate teyagala kusasula malaya ono amanyikiddwa nga bad luck. Bad luck agambye ye malaya ali broke yeso nga lwaki ali mukabiri okufuna ssente olunaku lwali tukuleetedde bad luck ye kennyini omwerabireko omwewulirire nga atuusa obubaka eri bonna eri bonna bekikwatako. Bad luck agamba titasobola kukolera bwereere bamukozesa akalango bamalaya ne bava ku nguudo ate nga Uganda abamalaya baali baganidde ku nguudo ng'ate COVID-19 agenda ng'alanda mpolampola so olwekyo ye olwamala okukubira bamalaya omulanga ng'ayita mu Ministry of Health bamalaya bava mu nguudo naye nga bamafia mbu baagala kulya kasente ge buno bad luck soko omwewulireko then tukomewo mpolampola. Even to meet him setala kulaba Museveni netaaga to be paid. They have to pay my money. Chitegera na wao government wenyini babba wano China government yebanja Uganda and you fucking useless beggar blogger, a fraud blogger who lives near Limbo and you come here starting by the black a block or a chair. Yes, you never be me. Sente zenkuteyo tosobola zikwata gwe kiritaka gwa gwe litaka gwa nja kusabula paka rolling nesonyuwa jango screenshotinge period kanywemu omwo ensonga ezinde sezano sinna zitandikako kitegeera musoke muyite bajjajja mwenna wayo 10 muyite buli omu ajje tetujja kumanyibwa bumanyibwa nze I'm not a politician or a political smart politics because ebitya nze I'm independent, I'm a civilian. So gwe bwodde erino yasamambu okumitinga president mye simanya sente mye me they will pay me notunulira ekikazi ekikulu ekigenda mu supermarket n'obujonjo ogenda otya mu supermarket n'obujonjo naawe oveeyo ku media oyogere manyira bana baku Facebook abatukogoberera ku Snapchat wabula nina nakamanyiro anaga Rusia nina akamanyiro gwe zombi ani gwomanyira nze nolabangeze simanya nkufaananidde nnyoka eyafanga tomumanyi wenna pini y'omu mwegubye ovaayo mbu naawe oteeseza ensi gwe litaka gwanga oteeseza oli buloga waawa. Who has recognized you here in Uganda? Ministry of Health yajje nzungirako ng'eraba I'm the right person. And the person gwe bafuna baali bamanyi what I'm capable of. I know law, manya amateeka. Kitegeera. So togenda kujja mwondeetinga down ebyo eby'amazzi okitegeera. Screenshot obadde oninze labayo wennyirira. Bubuno bunnako buwali oyasama temuli future naye lusiza mu week kitegeera nze siri politician siwagira NRM siwagira people power nze ndi independent nange kubanga nine subiri okwesimbawo kitegeera kiri eyo we kyasama kidduse. What you must know that when I post something, I need it to go viral. So later, you think you're my enemy. You're just helping me to prosper all my plans to be prosper. Onyamba plans zange zitemu. So you by posting me on your page, you name it kumi. Do you know how much attention je bagenda okumpa? Because there is no bagamba batya
Fire bichi. There is hey. Anage. Tewali ngundi muliro. And there is something. Nze sikolera bwerere litakagwa. That's why nalinga ngenda mu bala. Nze nemanyira ebintu by'okunsasula. Gwe yamanyira okusabiriza yenjawulo kyenkusingako. Oli nkisabirizi. Masikini. Nze siri masikini. At least if I'm blocked, I work. Then I work. They have to pay me. You understand? Zombie style up. When I worked for the government, togenda gende yo ku Snapchat page yo mpoganire, ogende simanya ku Facebook, simanya block Nancy. Yes. That's why I work. Unjagala mbere mwavu ate. When you're broke, you work. Chitegera. So they need to pay me. I need to be paid. Tonesiba ko zomi nze siri mwana wa nnyoko. Tonesibanga ko kikazigwe. Gobe yagadde okumpostinga abantu bakimanye mbu nsuwinze mu 7 fine and good. Thank you. Thank you for posting me. Ani andi kitegedde. Wabulayo bakakensa. Webale kumpostinga. Bakitegedde. Bakitegedde nti Museveni muwabidde. Wamma muwere 12. Ne matira ne bafolo wabamenya abana abantu. Zambia ni gwamanyira. Kankunywere kavyandi okalaba. Nsinikira kibinyo. Wenna wayasa mambo if kuguba was a person wano waliwo future. Ne kugamba munnange. Ne kunyonnyola munnange muganda wange. Just munange kamera za spark zabadde mbi. Ng'ekikazi kiwuliriza. Imagine. Ani gwomanyira nga gwe litaka gwambuywe bula. I need to check my phone if it's charging. Sorry for interruption. Yebiviirako wa. Simu tezikiranga tutandise okunyumirwa. Zombie. Njagala kumaliriza mu dakika nga 10. We malo kumaliriza ngende ku nsonga endese live. Kitegeera. I don't know what's going on. Can I click somewhere to get a light here? Chikazi nechi nobuukira buli kintu. Chikazi gwe njagalo nensonyiwe ebyo byokozesa nazaala wo nabeera house galo buli ku weekend najja nakuyola ettako nakugogola. Ugendo yasamira buli muntu. Thank you for posting me on your page. 1K, 2K ngenda kwogera. I think I should hide comments. Yeah? But hiding it out. Overi obuuk ani yagamba nti buli omu ayagala okulaba omukulembeze. Mbu buli omu dream yo yakulaba Museveni. My dear, I stolen $5 million without meeting Museveni. Yaliwo ye yampa pulani y'okubba. So not everyone mbaba yagala okumeetinga Museveni. Gwe later, we are well-versed people. You claim yourself or ichibereri ku Snapchat. You cannot even snap yourself ngo yomba no muntu ngo omuvuma. Obela na wocha yasamachi. You can't. Njagalo making kano ka video kagende viral. Litaka gwa njagalo mbere ko paka kubanga ate sinaba. Ne mukoti tugenda kutuuka. Hey, let me be a blog person but I look for my money I worked for. Ngasisabiriza. That's not begging. Sifukamidemu negayira government ensasule, they have to pay me. Chitegera. They have to pay me.
Saga just njagala kwera nga bwendi omulungi. That's why I was like, can I hide the comments? Kubanga ziyika. Do you know the reason Rachi siyagala mboba mberenga gwensule kulimbo obulamu bwange bubere ng'obubwo miserable life? I know where to get my money. I'm a dealer. Ate kankubireko gwe liita ova ku muntu nganze nakola olaba sente nzitwala sizikoleredde naye ate sente gye nkoze golaba kisoboka. Oli eyo yasama musimanya place okumitinga president mye simanya sente mye president namuyitako nga ngenda okuba sente zaso kati sigenda baba gano mateeka. It's a Ugandan constitution. They have to pay me. They came to my place, they approached me and they told me I will be paid. So I demand to be paid because nakalango kankacha agenda ku TV. We have problems ngawe bazirina. Amwa mother ngawe nawe bazala. Baminisa baba wa milioni rukaga billion 600 billion to fight coronavirus bazitekawa. Okutimba bwo bupande bwe batimba ku makubo. Billion rukaga mwezagendera. Mbade ngamba nenyigira mu kulwanyisa coronavirus. Mumbuire bamalaya ku nguudo abakyaliyo batebagwayo. Obyo naye bagamba mbulero simaya coronavirus ebintu byeyongeddemu. Kulimba kwagala kujjayo sente za government. Budget ya fuluma billion rukaga njagala kezange milioni 5. And no one will stop me. Muchitegeera. Ate ndi mukubanja gwe zombie yasiranire UK olyawo mbwo onafuya ki? Onafuya ki gwe kimasikini ekisabiriza obusabiriza. They gave the gundi abo Usmania Ministry of Health ne bonna billion rukaga zibali kumatako bazimba apartment bageze bagenda kwabikira mu ntebe. Kitegeera. Wetubanga twogera ku nsonga za government gwe kirita kagwa sagala ngoveeyo bera mukamoli ofumbe igusi omera obujonjo n'ekibobe kyo owunyaka mukawunyiro yo bawo nze tojanga kumpunyirira zine nsonga za government. I'm requesting the government to fulfill their promise. Kubanga His Excellency yenyini yayimira ku TV n'agamba nti ababawala agenda bayamba. Njagala gundi, njagala birole bya kawunga 5 n'ebijanja tutandike okutwalira abawala. Gwe kiyitaka gwa wetunda tundo bwa malaya ne bugana nawe oli wano yasama abana bali enakwe baluma tebakyakola boda bazigana. Oli awo mbo yasama mbo oli blogger. You a blogger man influencer. Kozesa amanyi. Okitegeera. Abana bamalaya babalepingidde Bulaya. Abana babona. Ngezaako kubalwanirira. Nawe kivuddeyo mbu kikola posti mbu obwavu. Yes, if I'm blocked, let me, because ora mtu abera mwavu nga I ran block, then I need to be paid. Tojja kundeta ko mazi. Njagala billion rukaga zaalaga za coronavirus. Minister yavayo nakola akalanga akalwanira coronavirus aga ne bamala yogenda kukubo oba banoonya bad black.